so kale tutandike bannange abaana bakimukuba spice daya namulabye eggulu twabadde ne match awo eya charity bambi ne kambuuzaako bulungi kamami spice mami wakimukuba spice abaana ba people power yakoze ekyati nabe campaigns ez'enjawulo spice ovuleti abadde ali close nnyo n'abantu abo tajjangayo kaadi manyi njagala kati mu bulamu tubeeko ebintu bye tuyiga nekye bayita obufumbo olulina balupapula si kusula na muntu si kwebaka na muntu era nawe alina gwalina gatolina lupapula toli mufumbo obufumbo olulina balupapula yonna gye mulugika saba nga lukonfaminga obufumbo bwammwe kakati n'ebyobufuzi eba kaadi olwo bagenda bajjayo kaadi ekyo baabwe bakwata mayinja bankuba baali bamusse kuba yagenda najjayo kaadi oba ontegeera naye omuntu atanajjawo okujjayo kaadi tosobola kumutandika mukireyininga ekyo kimu ekyokubiri kyenjagala twawule nti there is Kyagulanyi a person and Kyagulanyi a politician Kyagulanyi asobola bbeera ne mikwano gi naye tekitegeeza nti mikwano gi girina okumuwagira mu byobufuzi ekyo nakyo bannaye njagala mu kinootingi kibe eb'ensonga nkulu nnyo. We've always told you people nsobola okubeera nga nsula mu nnyumba y'emu ne Simon naye ng'ali wa pata endala nga nange ndi wa pata endala naye bwe tufuluma buli omu agenda mu byobufuzi we tudda mu nnyumba husband and wife. Ekyokubiri ebyobufuzi ebyo ebyokugobereranga ebyana by'embaata kyovola people get disappointed at the end of the day lwansonga omuntu talina nsonga lwaki agoberera omuntu nga tonnampoganya nti wagira Museveni wagira Muhoozi lwaki omuwagira nga tonnawogana nti wagira Kyagulanyi lwaki omuwagira muve mu politics oyo w'ebyana by'embaata mama wabyo gyagenda nabyo gye bigenda bwagwa mu toyi nabyo obisanga byaguddeyo oba ontegeera so Spice Diana tavangayo kujjayo kaadi kubeera muwagizi waki wa people power wa nuupu so tosobola kumukireyiminga kubeera wammwe kyokka ate asobola okubeera mukwano gwa family ya Kyagulanyi ebibiri njagala mu byawule kubanga Kyagulanyi muyimbi ataso okubeera personal friend we kubanga ate mukwano gwa Babi twali tulabyeko ng'atunze ekiteteeyi kya Babi tulabyeko ebintu bingi nyo kitegeeza mukwano gwabwe naye abaddewo nabo babaddewo wewali campaign y'okugyayo abaana as a Uganda nakwata sente nazicontributinga balala bangi tebaawaayo so si mweka ababaddewo naye abaddewo so eyo side emu kusaidi abaana ba people power abali sawa zino kwa and if wali woddayo ku nsonga gyogamye bw'aba talina card how do you tell someone who supports the other and the other nga tavangayo n'agamba awagira kino bakino omuntu nga tajjangayo card kugamba nti mpagira gundi kubanga bwe tugenda ali ku ballot box mbeera konzeka n'entikinga abantu bange omanyi otya awagira oli n'awagira we mugambira nti wa struggle nga ajjeyo card ng'abadde mu activities zammwe tazibaddeemu side endala ya Spice is a victim ng'abantu abalala bagenda okubonabona n'abaana abo kubanga ate abaana be ebintu babiraba mu ngeri ey'enjawulo ekintu Spice kyalimu ne Kenzo kye yalimu ne Kenzo kisooka yasooka najja because jukira Bobweni nga yakajja abantu bangi baayagala okugabana ku maanyi ge Kenzo n'avaayo ne yeewaayirizanga simanya Bobweni yankolera kino yankolera kino nga mu mutima ekituufu akimanyi era nga ku kamera abeera ku kamera ayogera kirala bw'abeera off kamera ayogera kirala kaakati agenda amala kulaba nga gye kigenda balipira mu maanyi agenda okulaba nga gye kigenda ayinza obutasobolayo kubanga kirimu submission ayagala okibuukamu ate ayogera amazima teyasobola kukkiriza amazima ge ne bakuba naye nga from day one yakiyingiramu wali kubanga yalina kyayagala kakati yakikubya Spice essaawa zino ekisooka abaana yabakozesa mu lutalo lwa Shiba bwe twali mu lutalo lwa Shiba nga ba Spice holiki bonna basingako obalaba bava eri yabakozesa kakati mu process y'obakozesa and I think kyalimu kone ku approach omuntu waliwo omuntu engeri semo gye bakubamu ng'omuntu ono akumanyi kirimu no kyalimu ekya
twegatteko tukuba ekintu mwali mukigguke kati bano abaana bo ne balowooza nti balwanira waabwe to an extent bali mu struggle kubanga bo balowooza nti buli muntu atawagira Kyagulanyi aba wa Museveni era balina kukuba mukube they will learn with time nti waliwo omuntu akkiriza nti bananze siri wa politics kubanga ebitambula n'ebyobufuzi nyinza obutabisobola kiki nalina Kyagulanyi kye yagamba nti baveeyo bogende mugamba naye si buli omuntu wa law si buli omuntu alina lo gyokola ki gyolina togenda kaka muntu kufuna lo Kyagulanyi gyalina ekyo kyenyala mukikkirizeeko kakati abaana bano kyemategeza kugamba nti olaba Bobby Yanga bamukwata ava mu share spice y'embalala ne wabawo akabinja akaagala okukuba spice ne babayingiramu ne babaawuzaamu nga waliwo abaana bafotosolja bagamba nti nedda spice tumukubaganya kuba tiyapostinga ku Bobby Yanga tumukubaganya postinga ku Bobby Yanga nga tiimu endala egamba nedda tetumukuba ne babaawula nekifiira awo naye bonna nga bakkiriza balwanira muntu waki waabwe so tumaliriza tutya kino njagala kigamba ba media personality ab'amawulire naki abaana abo bwe bali and they will support you bajja kuwerekera naye endagaano yaabwe eringanga oba yakisagala giyita ya sitaani kubanga endagaano ya sitaani yekuwa naye nga ekuweerako ka condition tojja bakozesa obalekewo ye problemu yaabwe bw'osalawo bakozesa olina kukozesa bo kakati gwe bw'olowooza nti olina project gy'obeetaagako n'oggusa project eyo nti ate obalekewo bajja kukuba kati olina kulondawo bibiri osobola ogenda beera nga Shibe yagamba nti nze nedda mukube munzite naye sijja kubikola era waali aliivinga oba ojja kugenda oyagala okusiikinga sapooti yaabwe bamali bakweba oyagala okukola ekituufu kubanga Spice muyimbi afunye ssente okugenda okuyimba ku birthday ya MK buzibu ki kuba yajja kukola bannaye naye lwakuba alina endagaano yaabwe etali mpandiike naye eya association yabadde badiringa nabo abo babakozesa ku social media obbaako bye baggusa kakati nabo baddaaniso dimani nga bakulowooza tosobola kugenda kuyimbayo obuzibu bwe buvaawo ebyo awo nga tuvuddewo mbadde eri awo ntogusiimu